ate weebale kuyimirira ku magulu ga abiri n'oweteetiririra kubanga amina entebe yakutiisatiisa nti ezo sawa z'otambula 8 mmeka mumi nti ajja kuyimulira abasezi bajja kugwako ng'ogerako naye ngamba amina yeesize eki amina mugambe eyo gye nasookera amina lwakubanga nsegera n'enkwolereza ate bw'omaliriza nonneefuulira n'ogamba mwebe naye musezi banya biki amina luli kakati nga tuzzeeyo wano kannebaze Kasooli Juma okutereza mu Luganda owange wegenda ayiga Oluganda yakakasa kati Oluganda sebo kwati amanyira n'okumanyira kati akuwebule mu Luganda nti kakati kankuliseeyo kosajja imamu waffe yafiirwa ssengaawe ekigolooba eyo sebo kusajjole kulwokusatu ntuuka omusaasira kitalo nnyo ate nno muwuliriza waffe tava ku paalu buli kaddakiika ngamba mbaako munnange naye bwe nayogerako ku kigolooba eyo n'abantu baayo nga babuuza abange leediyo yaffe eryetya leediyo paalu eneensika bulungi ne bangamba mulimu obuzibuzibu singa obuzibuzibu tusaba Allah ow'ekitiibwa bakama baffe batwongeremuko ku byuma era nange nagenda njiwuliriza era nga esaalawo wonna ebusula wawaawo wonna paka ekigolooba tuyinamu leediyo y'eruweero awo era nafuba ogiwuliriza leediyo y'eruweero ng'egiyingiramu mu mukutu gwennyini ate eri mu leediyo yaffe kati webunaazibira weesirikire era ssebo kati ab'ekigolooba ne bantuusako ago amawulire ebuukabuuka naye nange ne ŋŋamba nze nkigoberera ekyo kiwedde ssebo abasiraamu beekawoko bonna mbazuukusa beetegeeke bayingire ejjuma ng'obudde busaidire era yidi ya wiiki masigidi umma masigidi Muniira masigidi Muyomba masigidi Yusufu wano ebujuuko bakeereko mu jjuma bannange abantu bayitiridde okujja mu jjuma leeti wiiki namba lwakuno manya nti yidi etuuse naye nze kinkaabya nga ntudde mu muzikiti nga ndaba ssaawa tuli mu kutuba kitundu ekisembayo ng'oli ajja ayingira omwana ayingira nga tuli mu layini ekyo kinnuma nnyo bakitereezeemu kale munnange kale bwana kinobe soba abantu kwebali eyo yonna gyempita soba tebava ku paalu kale webalinnya bali ddala omanyi gwe w'olitamu nga weesasuza byonna by'omaze nga toyitamu kakati ebabakuwe wakube kamba imaamu akuwe akaggwaawo ayingiza embaliga leeti ne bakuwa obuyinza ky'obakola mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo yo kubwino munnamasaka Yusufu Muhammad Kinobe this your boy omuzirandiga yeewuunyisa kale tugende tulumbye bannange mu paati yaffe esemberayo ddala tujingidde ali ku Paal FM ye bannange akasuuti nga kannyumidde nnyo omukyala leero ke yampadde eringa eya Museveni kale ali ku Paal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala tuba tugenze mu kaseera kaffe mu paati yaffe esemberayo ddala baani abagituyingiza paati yaffe eno be bannaffe aba antipology bakugamba nti abantu mwenna bakutegeeza nti abantu aba antipology beboka besoodde okulaba nti munnange bayamba bannayuganda wakati nga tolekera omwezi omutukuvu omwezi ogwa Ramadhan tokkiriza kusiibulukukira ku buugi bw'otategeera oba ebyokunywa mpuliriza by'otategeera tukuleetedde obuwunga obw'obuugi buno bulungi nnyo buvaamu akawoowo ate nga bulimu eddekende buyita kumiro munnange mpolampola obanga anywa obw'otuta naye nga munnange atoli ku tuugi otuvaamu akawoowo ng'ate bulungi bulimu n'ekiriisa buli mu bika eby'enjawulo era busange ennyo busange mu maduuka mu supermarkets ez'enjawulo buno tebulumya njala buwoomera ddala era bulimu ekiriisa bunywe ku ddaako onambuulira busibulukireko ojja kunywa kikopo kimu munnange ojja kulaba nti oteredde anti awo oba okekkereza tulina obuwunga nga Instapo buno bwa Instapo buwa abaana ne bana abadda ku masomero tebafumba tafumba ateeka buteesi mu kikobo buwunga buugi abaana bano bakikola baaba ateeka buteesi mu kikobo jiiko 2
n'akuba n'anyeenya mu mazzi agookya n'anywa buugi bwennyini bwaddala abanga afumbye instapol bwe bannaffe aba antipology tukuleetedde obuugi obw'abaana bana abaana batagejja abaana basiiwuufu baana basiina maanyi baana basiina apetayiti muwa akuugi ng'ate kalimu emmere nti aganye kulya mmere gwe muwa obuugi bulimu emmere okitegedde omwana ava wakuse bulungi buli kimu kyeyandiridde wali wano aba akiridde mu buugi obuugi wa kasooli n'ebirala byonna ali ku Pal FM tusangibwa ne Wandegeya ku Bombo Road nga wakava mu bitaala gwava sayidi z'omu kibuga ojja okulaba nti munange wootusanga gwava ebwayise oba tonnatuka ku bitaala wennyini wabula gujja kulaba ekipande kiriko bannaffe aba antipology kuba kuzina essimu wammanga kyekikulu delivery ekolebwa wonna w'obeera oli omusuubuzi yonna n'okubuuza byonna buugi buwoomu okuzaama 0705 10 80 30 oba 0780 130552 bannaffe aba antipology tugenze maaso mu ggwanga mu Middle East kkiriza gye mba ntandikira waliwo munnange ekize waliwo munnange ali ku Pal FM ekize abakulu bavuddeyo waliwo ntandika noono mu Palestine waliwo kakati oluvannyuma lwa Benjamin Netanyahu okugaanibwa nti bamugamba nti lindamu okulumba eggwanga erya Iran lindako okulikuba tulindemu tusooke twetegereze bano abasajja abaatuwabula nti Iran byeyogera byonna ebirina Trump amugamba oluvannyuma lw'okutuwabula tetugambye tetujja kukuba Iran tujja kugirumba wabula sooka olindemu okwatiremu obusajja si bwangu tuddeko wansi emabega tudde ku roadmap tudde ku table tukanye tutese tugenda kuswala ogwokubiri tulumbe Iran nga tukakasa nti tujja kugirumba tugikube tetumala bannange galumba bakigambye Benjamin byebimu ku byavudde mu lutuula luli ali ku Pal FM n'akomawo tebyawedde ampuliriza ebya Benjamin Netanyahu tebinnaggwa agamba nze kakati kandabe ekiddako Benjamin agamba nti bagenda kutula ne kabineeti ye kubanga bo bamanyi nnyo Iran okusinga abalala balabe ki ekiddako nakyo tujja kulaba ntukikuwa no ku Pal FM wabanga Amerika agamba tukwatiremuko anansangayo ffe katugende tugira tukole ebyaffe nga Amerika naye weyeteekateeka wabula yamusuubiza namugamba nti ngenda kukuwa buli kimu kyonna era nkyasindika emmeri ennwanyi mu Middle East okukakasa nti tuli ready obanga titukyeteekateeka okulumba eggwanga tukyeteekateekera tujja kulirumba eggwanga erya Iran oliriza Iran byekoze nga sinneesogera ddala Iran munda akabinja akasambuligedi kabinja kali mu Palestine obadde omanyi be Gaza Bahamasi waliwo n'akabinja akayitibwa kasambuligedi nako kamanyiganye n'abasajja Abahamas kavuddeyo kalabudde koogedde bano obubinja obulaba nti butandise okuvaayo oluvannyuma lwa Iran okubumiitinga mu Oman babumiitinze bwonna yabumiitinze Abahouthi Abayizibullah babumiitinze ne babaako babasuubiza kati bavuddeyo boogedde oba olengera ekibalo bino byakubala kati kagambye ali ku Pal FM kabagambye yenna yeeyita ow'amaanyi olumba Iran obeera olumbye bo era bagamba bo tebajja kuyingira ggwanga lya Iran bajja kwesoga bweso Isirayiri babagamba mwerabidde nga 7 Okitoba 2023 ekyabatuukako mu Abayisirayiri mukyerabidde bino nno ani yabyogedde omusajja ayitibwa Abu Ubaida abafolowinga bulungi mumumanyi twamubikako Isirayiri yamubika Abu Ubaida Isirayiri yamubika ng'ennaku z'omwezi 3 mu August 2025 ono yakubwa mu airstrike ya Isirayiri gye yakola mu maka agamu mu apartment emu mu Gaza mu kibuga eky'e Gaza era kigambibwa nti ono mwe yafiira n'abantu abalanga 10 Abu Ubaida ne famire ye yali mu apartment n'akubwa
yayogedde ebigambo bino wenkugamba nti gwe baabika yavuddeyo n'alabula. Uwulirize abasajja, gwe kasita obabika nti nzise gundi tavaayo, nabwe nga bamubikira ddala ng'ate ayongera atulugunya. Nanti wogamba nti kinobe mmuggyeewo naye kinobe ng'asirika nti ekibadde kitawanya kinobe ku bendobendo ly'e Masaka nti tumuggyeewo abadde atawanye ye Masaka nti kale naye kinobe ng'asirika ng'asigala azoganya. Abange tannafa katongera okukola research. Information gye nnyina kiraga nti wansi waliwo nti Abubaida era yabalabudde ono eyattibwa abasajja Abayisirayiri. Owuliriza obuswavu bwetwolekera, owuliriza ffe Abayisirayiri batye mu Isirayiri bannange nga tugenda kwolekera obuswavu obw'ensonga eno. Ali ku Pal FM. Irani tuyingireko munda mu ggwanga erya Irani. Bano baddidde entrance ez'enjawulo, baddidde entrance eza nuclear sites mu Irani oluvannyuma lw'okugamba nti tebagenda kuteesa ku nsonga zonna za uranium, ku nsonga za missile, era nga bagamba nti ne nuclear we mutaweerwa tujja kumukola. Bano bagadde buli mulyango gwonna. Kati kizibu nnyo okumanya nti wano wooyingira ng'ogenda mu nuclear sites z'omusajja Omuyirani. Bagaddewo wekiba kisenga tusobola kulaba mulyango. Nayingirako muzikiti gwa Gaddafi Old Kampala guno wano we bagenda okubeera semina. Munda imaamu eri waggulu mu kalina, imaamu waayingirira tosobola kumanya mulyango ssebo we guli. Tosobola kulaba nti kati wano mulyango baggulawo ne bayingira wafaanagana n'ekisenge tekuli munyolo. Omunyolo guli eri ate mu kasenge ka imaamu gy'aggulira. Guli ku Gaddafi Mosque omusajja yazimba omuzikiti. Kakati n'abaana abasajja nabo kye baakoze tosobola kumanya kulikogolaiza kumanya nti kati wano waliwo omulyango mu nsozi eyo nti wano waliwo omulyango oba wano tewali mulyango. Basajja beteekerateekera lutalo. Abasajja Take evuddeyo naye egamba bino tebinnaggwa. Take egamba bino tebinnaggwa. Era naye egamba naffe leka tweteeketeeke, leka naffe tweteeketeeke. Waliwo abalabuddwa neera wakati nga Take naye egamba leka yeeteeketeeke, yeeteekereteekere omulabe nti tomanya kigenda kuva mu kulwana, tomanya kiki ekigenda okuva mu kulumba. Abasajja olwamaze okuteesa kakati naawe what next? Awo wewali nawo obunkenke obw'amaanyi nti Trump agamba Isirayiri nti owaaye lindamu. Netanyahu agamba nange katule mu meeting ndabe ekyokukola olw'ensonga nti Netanyahu agamba nti buli kimu Irani kye bamusuubira okulaba nti akola Isirayiri egamba ekirina n'obusobozi obukijjawo ebulina. Meeting ez'enjawulo ziri mu kutuulibwa. Uliriza ekiswaza ekyenkizo. Amawanga ageetoolodde Irani gali mu kumuyeekera. Amawanga ageetoolodde Irani gamuyeekera. Nakugamba ono talina ggwanga lye yeesiga naddala mu Middle East okuggyako agamu amatono ddala. Obadde okimanyi nti Irani ekolagana ne Syria naddala gavumenti eyaliko. Sina president nnyo wawula na top officials abaali mu gavumenti ya Bashar al-Assad. Irani egenda eranda nayo ng'etegedde nti waliwo abatajagala. Kino nno kiba kyangu okukuba. Wobanga owana Uganda oyagala kugikuba n'ozinga Tanzania neefuuka kyaliwo gwe omulabe wa Uganda, n'ozinga Kenya, n'ozinga Rwanda, n'ozinga Burundi, n'ozinga Congo, Uganda oba ogimaze. Weeteebereramu oba ogimaze. Kati Irani kyeriko nayo kye yakola yaddira obubinja mawanga mwennyini mwe mutamwagala. Tukizudde. Obadde olina obubinja bw'omanyi. Irani yaddidde obubinja. Abasajja bategedde nti waliwo obubinja. Ono Ayatollah agenda abuteekamu ensimbi. Tebumanyiddwa batandika butandisi kubunoonya. Mu mawanga agawalana Irani
kale eyo statement yinza okuba nnene mu mawanga agakolagana n'omulabe wa Irani. Irani ayinamu obubinja bwe babadde batamanyi mu basirikale mu gavumenti mwennyini ezo nga mwe muli ababuduumira obubinja obwo tebwambala uniform, buli mu bizinensi naye nga bumanyi ebyokulwana. Kati balina omulimu munene nnyo ogw'amaanyi ennyo okunoonya obubinja obwo. Okunoonya obubinja obwo. Tugenda kuva wano ng'omaze okutegeera na bino. Ng'omaze okutegeera na bino. Njagala nkuwe ku obubinja bwa Irani osooka obutegeere nabwo. Buli butya buli kuki. Baani abamuwagira mu Irani kati baasigazza. Wabanga atandise naye kati okukola enkola eyo ayingira mu ba enemy be oba abayambako ono okukuba. For example nti Jordan etera okuyambako Israeli nga balumba Irani nti bateekamu babawa airspace ne bayisaamu ennyonyi zaabwe ne bakuba Irani. Kati Irani kyekoze eddidde mu gavumenti ya Jordan mwennyini n'egenda ng'eteekayo bakifeesi baayo abakkiririza mu Irani abanaagiyambako okukuba. Wali mu kaseera kali information gye tufunye nti buno obubinja obuli mu mawanga gano bujja kuyambako okukuba ennyonyi ezo oba okulemesa ennyonyi za Isirayiri n'eza Amerika ezinaaba ziri mu bwengula obwo n'okulemesa amagye ag'eggwanga lyennyini eryabwe okugenda okulumba eggwanga erya Irani. Awo abaakumaze kati wuliriza kasooka enkwe bannaffe aba Royal Healers bagamba atulumizibwa obulwadde bwa alusazi. Musajja watuzikumazeeko bambi ebbanga ddene alusazi kulumidde ebbaga ne tutugenda mu kisiibo tulekera omwezi omutukuvu omwezi ogwa Ramadan. Oyina endwadde zonna ez'omuntu ezikulemesa okusiiba ezikuluma kyolya kikuyita mu buyisi n'ofulumya amazzi oba susu gwe weesibaasiba olubuto ne lukuluma nnyo nga wasiibye enjala ekkeera okukuluma ate nga munnange walidde bulungi ebyalagirwa oluusi wabaawo obulwadde. Oyina enjoka mu lubuto jangu majaani ga azima. Oyina prostate jangu bakuwa majaani ga azima. Leero Friday agambye waali kuva ku makya paka kawungeezi. Leero dokita waali bulijja batamusangawo n'okumwebuuzaako kwaweereere dokita Friday. Nyina kuwa enamba z'essimu ogenda mukubira obulwadde bwonna omunyonyola akujjanjabe okumwebuuzaako kwa bwereere ate ku bbeeyi layisi kwakujjanjabira. Gwalina alusazi alina prostate ofuuyisa mu kameme wano wakuluma ng'ofuuyisa susu taggwayo susu waawunya oba wayero jangu bakujjanjabe n'endwadde endala nnyingi nnyo. Mu abaami ab'enyuma mu nsonga ziri nga Arsenal mani tobitegeera bulungi situlesi kati jangu bakuwe Royal Honey mubisi. Era gamba nti sitooka empya ejjabaze okuva ku saa 7 bagambye nti kabadde kaweddewo kati bagambye kazze omanyi babutwala emisinde kakola ekikola omanyira nti awo kikola kati bagamba sitooko yatuuse empya tuku yatuuse ekiro ky'olwaleero jangu nga tegunnaggwaawo. Ngenda kuwa enamba y'essimu mubisi onuuna bulungi ebisigadde n'obireka. Abasajja bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubies Kazimbe ka Volcano Bus Park duka namba 314 kuba ku ssimu zino wammanga bakujjanjabe endwadde z'ekisenge endwadde amajaani ga azima weegali ne hayati weebiri kuba ku ssimu 0749 9 14 09 0749 96 1409 oba MTN 0779 95 92 45. Bebannaffe aba Royal Healers tugenze Middle East tuddeyo mwana wange tuddeyo. Wuliriza Irani nayo kati enneetakateeka gye yeeteeseteeseemu ba alayi ba Irani kye yakola teyagenda mu gavumenti tebajjazoganya gavumenti ezo yaadiiringa nnyo na bubinja. Amawanga gaadiiringa nago gali bweru wa Middle East. Wuliriza ayina abayizibullah mu Lebanon, ayina abahuthi mu Yemen, ayina aba Hamas mu Palestine, Islamic Jihad nabo bali mu Palestine,
wali mu Gaza. Mu Iraq ayinamu obubinja PMF, Popular Mobilization Forces. Iran yekamanyi bakaita Ashahid al-Shabi. Iran yekamanyi beba alayi ba Iran ba axis of resistance bonna ewamu webeyita. Kakati unogenako mu Syria, Bashar al-Assad mu Syria wali abamukiririza mu Iran, wali abamwagala, wali abagala Iran. Kati ebweru wa Iran ayina omu Russia, ayina omu China n'omu North Korea. Otegedde abakiriza mu Iran, mikwano gya Iran jejo. Je mikwano gya Iran olengedde nti ayina bubinja buka. Otegedde nti ayina bubinja buka naye agenda asensera. Ulira mwana wange, taata wange, mukulu wange, muto wange, uliriza. Buno obubinja bwa Iran, information endala va kweri gye nkuwadde nti Iran agenze mu mawanga agawagira agayambako Isirairi ne Amerika okulumba eggwanga erya Iran. Yamaze dde okusetingayo obubinja obunaamuwa information. Ekyokubiri obunalemesa zino ennyonyi oba ezinaba mu bwengula oba bese ez'enjawulo okusituka okujja okuba Iran. Abasajja babunoonyereza, bakyakinoonyerezaako. Bubinja ki? Buli sayidi wa wennyini babugjewo. Era Trump information zezimu kuzaamutuuseeko n'agamba magye, Netanyahu lindamu, sooka olindemu tugenda kuswala tetuswaluke. Kati wuliriza Iran kyakoze. Bali mu nteekateeka ate bo tebalwa. Ekolejje ebweru wa Iran eryawamu eribagatta. Qassam Brigade abe Iraq begatte mu gye eryawamu baweereza amagye. Abahouthi, aba Hezbollah n'aba Hamas bakole gye eryawamu nga liri bweru wa Iran. Nalyo lizoganye nabuli obubenye nayo tebugenda kuvaawo. Obuyemeni Bahouthi bagenda kweronda mu bweronzi bakole gye eryawamu lifunewo listaging. Ako nako kabinja kalala. Awo Iran wabakubira awo kakati wulira. Awo Iran wabanga bakubira awo ba enemy be mu Middle East beyekengera. Wuliriza waliwo eggwanga lesigenda kuwa. I respect that gwanga. Mulimu Isirairi, UAE ayinamu ba enemy, mu Bahrain ne mu Kuwait ayinamu ba enemy. Eyo ayinayo ba enemy, ayinayo abalabe bangi. Badde njagala nkugaziyirizawo naye akadde kankutte. Akadde kandibanga kaŋŋamba nti Yusufu onaatera okulaba nti otema. Abo n'abakuwa abalabe ab'omusajja omu Iran era abasalidde magezi ki? Abasalidde magezi ki? Abasajja nga bamuliko nnyo naye nga akabinja akanene. Obubinja Iran kati strategy ezakole ebweru wa Iran. Tadiringa na gavumenti akimanyi ziri enkwe. Adiringa na bubinja bano abaana batatya kufa. N'abawa buli kimu. Nkugambye ba meetinze mu Oman we basembye okutola zi meeting. Bawaddeyo ka meeting. Era linda bulinzi anytime from now ojja wuliranga waliwo akabinja akamaanyi gye nga lyetuumye ng'erya Iran naye nga liri bweru wa Iran nga lina we lisinzidde. Iran asobola okubeesinga mu Syria n'akuba Isirairi kubanga bakolagana. Ono Jolani akadde mu mbejja yatuuse dda. Awo mbadde ate ensimbula busimbuzi. Jolani nkuwa ebikwata ku Jolani ono okulaga nti Amerika erowooza ekolagana nnyo naye nga akolagana ne Iran. Omulwanyi aba mulwanyi. Jolani yali mu kabinja ki? Saaka bin Laden, Osama bin Laden. What are you? Gwe ng'osuubira waawo nti banaakolagana n'oli ng'akimanyi nti bagenda kumutta. Bakozesa mukozesa ate basobole okuteekako omukulembeze omujja ekyakimanyi. Kankomaawo mwana wange, kankomaawo baaba. Okitegedde? Tujja tandikirawo ndowooza ku Monday insha Allah. Tujja tandikirawo ku Monday. Wali wagamba yiyi leero si Friday. Inside story toliwo. Anti kati Nuhu twakkaanya. Mu ofisi yaffe, tulina ofisi eyaffe. Kati nakola ku Monday ye.
kati yagenda kukola olwaleero tusigane tewali abanja munne kuba namusaba emitwalo 2 n'aginnyima nemugamba kakati ebyo byali byammwe byamusenge kati akole asasule olunaku lwange luli nange ngendeko mu nnimiro okitegeera Matovu Brian wasuze otya gyali ali waliwo nabong yatugambye agenda kujja n'owuwe mu semina waliwo yaŋŋambye oba mubaraka oli otya wasuze otya muhumuza how are you doing abo bagambe nabo basobola otufunirako www.palfmuganda.com nze sitera kubeera nnyo mu bifaananyi amushayi camera shy ekitegeeza ne baba bakwogereza oba n'ensonyi TikTok account yange era kizibu nnyo okubeeramu mu video face n'olaba lwaki nga bubiri ate ng'oli mukyala mulungi ntya kamera oba nyambe oba maalo ate gye wasomera olaba nti wali wa mulembe si maalo nasomera taata wasomera wa bbeeyi mwana wange eyo gyogenda okuba mu semina y'abakyala n'abaami kwegezaamu kuba ndaba eringa ya Museveni nabuteredde bulungi naye nensituka okutonda wendiko nensituka mubeere bulungi wamma mweraba wagisiba omwaka oguwedde wawulira mpulire oba togyettabangamu semina y'abakyala